curfew twalina abantu okwewa amabanga twalina abantu okunaaba mu ngalo twalina abantu abasigala awaka n'abalina okugenda okukola ebyo byonna abantu ne babiwuliriza honorable ne tufuna ensonga y'okugaba emmere abantu okubanoonyeza ku mmere naddala district omuli n'eyiyo ye Wakiso Kampala n'ekitundu kya Mukono Kampala Metropolitan embeera eno ebintu ne bibanga bitandise okutambula njagala reaction yo mu bintu bino bannayuganda okutwaliza awamu mu bitundu gy'obadde nga bwonga nti gw'obadde n'omukisa otambula nga bw'oli omubaka njagala ku reaction yo ku biragiro ebyaweebwa abantu gye babikuttemu amateeka engeri gye bagakwasizza n'abantu abakwasisa amateeka tusobole okutuukiriza ebiragiro ebyo ate oluvannyuma tunaatunuulira ku kyemmere honorable. Well, okuwabulibwa okwo saagala bitundanga biragiro njagala nkutwalenga kulungamya okay. Okwatuwebwa okusookera ddala ekitongole ky'ensi yonna ekikola ku byobulamu ne tuweebwa okuwabulibwa okwo ekitongole oba ministry ebyobulamu wano mu Uganda then byafuuka bufuusi biragiro President Museveni nga yingidde omanyi yakola bya kisirikale yeetatesa abantu wabula alagira bulagizi so ye naawe ebiragiro bye njagala okwebaza bannayuganda olw'okujjumbira n'okumanya nti kino kyali kikwata ku bulamu n'okwebaza bonna abaganda bange abakulembeze n'abo abayimbi ne bannabitone na bonna ab'amaloboozi abaagayimusa okubulirira abantu kuba bannayuganda tuli bantu abayika amangu era bannayuganda bamaintaininga social distance ne batandikirawo kwambala zimasiki okunaaba mu ngalo bajjumbira kwegamba ne tukola kyonna ekisoboka era ekikunyonnyola lwaki Uganda kino kimba ate tekyatuyisa bubi nnyo nnyo kubanga bannayuganda beebereramu era twabagamba buli omu yeebereremu bannayuganda njagala bebaza olw'okwebereramu ebiragiro nno ebyo ebyaweebwa President Museveni ne lockdown n'okugala entambula n'emirimu gyonna twabyaniriza mu ntandikwa newankubadde gye bigenze bitambula era ogenza okulaba nga ate byo bikyuse ng'omulamwa guvudde mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ne tudda ate ne biddamu byabufuzi ne biddamu mu kwegamba mukozesebwa kunyigiriza abantu nga boolaba abagagga bo emirimu gyabwe tegyayimirira abo abali mu buyinza abali powerful obulwa abali connected bo batambula naye ate mu munaku akalimu ke kaggalwa ate ne waka bamusibirawo ekyemmere nga bw'ogambye kankulinde okimbuuzeeko naye wakati mu kwebaza bannayuganda okujjumbira ndowooza nti ate gavumenti yo yakikozesa bukozesa okutulugunya bannayuganda okubafuula abasabirizi okay. Neyanziza nnyo ndowooza munnayuganda okiwulira katono nnyo nga tetunnagenda ku kyammere komenti yo nga omubaka era omukulembeze w'abantu ku ministry y'ebyobulamu results engeri gye zibadde zijja amawulire engeri gye gabadde bagatuwa okutuuka kati komenti yo mu ministry y'ebyobulamu mu ggwanga Uganda. Ministry y'ebyobulamu mutandikwa yakolera ddala nnyo era nze omu ku baavaayo okuyozayoza minisita Cheng olw'omulimu omulungi gwe yali akola naye era nga bwe ŋŋambye nti mu mbeera bwe ziti ate n'ebirala ebikyamu mwe byenyiga okugeza gavumenti yaffe yo yagenda maaso okukikozesa ate kwegamba okwongera okwoleka obutali bwenkanya obusosoze ebiri mu system yaffe okugeza ng'Abannayuganda bonna bali ku muggalo tulaba nti ate ekibyo ebirwadde byongera kuyingira kubanga ba truck drivers bo bayingira business ze bakola zaani tetunamanya naye nga bo bayingira era obulwadde obusinga buva bweru wa ggwanga kyetulowooza nti bwe tuba twandikoze lockdown naye ate ne tutabeera nga tetubanga tetusuubula bulwadde kubujja naye walabikanga wabaddewo kaweefube era n'amaanyi agateereddwawo okulaba nti nno tumanya abo Katonda bayambye ne tumanya tomanyi aba wamubaddemu n'ababadde bayitiddemu naye ngandabanga gavumenti kyebadde egezezzaako okukola ekyo gw'okiraba oti nkira mukisiima siiri muntu atasiima kirungi kikoleddwa naye ng'omukulembeze nga bakwasiza obuvunaanyizibwa baba tebagambye kugezaako baba bagambye ekintu kikola mu butuufu bwakyo bwe tuba tusobola okukola ekintu mu butuufu bwakyo siraba lwaki tugezaako obugeza
tuba tulina kikola mu butuufu bwakyo. Okay. Ngenda ku kyemmere eri bannayuganda bonna. Njagala services ozirabye otya, njagala ompe comment ku ngeri gy'olabye kubanga kati tugenda kumpi kati myezi tugenda mu 2.5. Districts ze twandiise Mukono, Wakiso ne Kampala. Naye ate kumpi ziri 2.5 kuba bwe nanoonyereza ennyo Mukono nga baatwalako katundu ka Goma oba omumanyi yeseeta ebitundu bya Bukerere Namiryango awo wokka naye olabanga ebintu ebibadde tebinnatuuka bulungi, embeera nga tetambula bulungi, ne engeri ebintu gye bikwatibwamu nga nabyo abantu owulira balinamu okukaayana. Ebintu bibiri njagala otunuulire omulimu guno engeri gye gubadde gukolebwamu, omutindo gwagwo n'omutindo gw'ebyo ebibadde bigabibwa, emmere, engeri gy'abantu gye babadde bagyogerako, ebijanjaalo n'ebintu ebirala. Komenti yo ku ngeri emmere gy'ebadde nakati gyekyagabwamu eyo gy'erina okugabibwa. Weewaawo Evans wangi oli muntu mulungi naye ate obukyamu bw'olina nti n'ekibyogezaako kirungi kibeefaanane g'omuntu omulungi. Ate nkirungiyiza nti onalebo enjogera ennungi kuba tokikubawo nga bwe kiri, onoosonyiwaze nja kikubawo nga bwe kiri. Ndi mubaka wa parliament era mu parliament gye ntuula twayisa obuwumbi 59 ze miliyoni 15,900 mpulira okugulira bannayuganda emmere. Newankubadde era parliament yali egambye nedda Uganda teri mu district 2 zokka, Kampala na Wakiso. Naye ng'era bulijjo parliament nze ngamba titayina mannyo ne bwesalawo ekintu Museveni yenga omuntu omu asobola okusalawo ekirala. So ne bagamba no bagulire be Kampala na Wakiso bukammere. Ne tugamba okay kabafuna abo tugende tukayanireko abantu abalala. Evans njagala omanye nti okugeza ku lunaku olw'okulonda bwe gwanga lino lijjudde polling stations zonna naye zigenda okuwera ssaawa 3 ngo ebirondesebwa bituuse buli kitundu mu ggwanga lyonna. Naye kaakati wakayita emyezi egisukka mu 2 emmere tennatuuka mu buli kitundu mu ezo districts 2 zokka. Lwaki ngambye nti buli n'ekibigo ogezaako kirungiya? Amazima gali nti abantu abafunye emmere be batono, abangi be batafunye. Districts zino 2. So ekyo nno nja kiteeka ku bituyimbirira bulijjo obukulembeze obutali butuufu, okumakinga sure nti bagenda ne batuuka obuli bw'enguzi ozeewulira ng'emmere ebbibwa ate nga si gwe gusoose olaba ne bududa yabbibwa. So nze ng'omubaka wa parliament abantu batubuuza ebibuuzo byotomanyi na muwendo. Olwaleero lwe twogera emisana abantu baze wange ku gate okwekalakaasa ate nga tobanenye nga baagala mmere. Mubaka twagala mmere newankubadde obagamba nti bannaffe emmere twagiwa task force ne bwe tugezaako bbawa baagufuula musango. Honorable Zaake olunaku lwaleero tannazibula maaso kubanga baamukuba ne bamufiiramu ebiragalalagala mu maaso. Lwaki? Lwakugabira bantu mmere. So kati bannayuganda nga benze ngamba gamba nti bali ku lwabwe era balina okwebereramu. Sente twaziisa emmere eyo yali esobola okutuuka mu bitundu byonna mu lunaku lumu. Nkiddamu twali tusobola okutuusa emmere mu bitundu ebyo byonna mu lunaku lumu, kale bw'eba eruddeyo lunaku 2 oba 3. Naye kati emyezi 2 n'ekitundu emmere tennabona bitundu bino byonna. Ekyo nno kikulaga bingi nnyo naye okusingira ddala ng'obigasa ekikulaga obunafu obukulembeze bwe tulina obutasobola batuusaako ebyo ne baba babibasuubiza. Abantu babadde bagamba nti nno bw'oyogera ku kya polling stations ziyinza okuba nga zirina ebifo bye twandiise gazetted places era nga abantu bamanyi nti eno polling station abantu gye balina okuva gye basula ne bajja ne balonda. Naye bwe nange ekyo ekibuuzo ekyokuba nti emmere eruddewo nzize nkirondoola ne nnoonyaako ne kubamu abagamba nti tulina obuzibu katugeze kangereze kumpi na wano ku muliraano we tuli Kamwokya nti okugenda okutuuka ku buli mulyango gwe Kamwokya abantu abo basaplaying emmere kyekisinza okulwisaawo ekyo kyekimu ku kyo nga bagamba nti okuyita abantu nga bwe twandigaye tubeere ku polling station ku church
abantu bajja ate tujja kwesiga covid naye wano ne bagamba emmere katugituuse ekyokubiri era kye nabuuzaako nga baga nti n'omutindo gw'emmere nagwo gwasooka kwekenneenyezebwa nga gulina kusooka kwekenneenyezebwa ebyo biryoke bigobibwe enjogera eyo oba okuddibwamu okwo kwe bampa gw'oyinza kwogerako ki Evans nkakasa nti tewali avuga alinya taxi kugenda ku polling station ye ebeera ku kyalo kyo era nkakasa nti emmere bwe beetuuse ku eyo polling station oba bwe beetuuse ku eros eyo sirowooza nti waliwo chairman eyeetaaga ennaku eziwera 2 okugenda ng'atuuka ku mayumba g'abo abantu bakulembera buli kyalo sirowooza nti waliwo ekyalo kyotambulira olunaku olulamba so kati ekyokugamba nti emmere tetwagala kuŋŋanya abantu kyekitwala ensonga lwaki batutte emyezi 2 zindowooza kya bulimba just beetaaga bukkiriza nti gavumenti ya Museveni mwako eremeddwa oyogedde ku ky'omutindo gw'emmere si gwe osoose okyogerako Honorable Semujimbi yaleeta ebijanjaalo mu parliamenti ng'obitunulako nawe ne weesiwala tuze tulaba emmere gye bagabira abantu baffe ng'okitunulako nawe ne weesiwala so ebyo ate just bubonero Omungereza zayita symptom naye nga ekirwadde kyennyini okuvunda kwennyini kuli mu bukulembeze obuli disconnected obutafaayo abantu abagabira emmere benjala tebaluma okumala emyaka 35 enjala temulumangako tamanyi nti n'abantu basula enjala ekikunyonyola lwaki President Museveni yakutte ekiro ya kawunga emu n'aleeta futulula n'atandika ogipima tugisala booti ne booti n'amaliza nga agambye nti omuntu kiro 2 n'ekitundu aziriira ennaku 10 ekintu eky'obuswavu naye tetomunenya kuba tamanyi tebimukwatako tamanyi bantu bwe babeerawo tuli mu mbeera ya kukekkereza yabadde abayigiriza kukekkereza kati oyo president agamba okukekkereza yakutte miliyoni 80 n'agenda ng'azigabira ababaka ba parliament awo tugenda kutuukawo omutindo gw'emmere embeera y'emmere okyalina essuubi nti abantu banaafuna emmere mu budde bwe tusigazaayo kuba lockdown ekyaliwo tetunnamanya eneggwa ddi kati tuli mu nnaku 14 nze bwe nziyita 14 aye tomanya era tuyinza okufunayo 14 oba 21 endala omutindo engeri emmere gyegabibwamu olina essuubi nti buli muntu yenna anaafuna emmere nga tuvuba ku nsonga eyo nange mfaanana nga bannayuganda abalala sina ssuubi nti emmere n'atuuka ku buli muntu si lwakuba teriiwo si lwakuba tetulina ssente naye abatukulembera abavunaanyizibwa ku ssente zaffe tebalina kigendererwa kyakutuusa mmere ku bantu. Okay, ampuliriza omulungi tuli mu programu Lutindo nina omubaka w'abantu b'Ekyaddondo East Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu atenga ye mukulembeze w'ekisinde ekya People Power abanoonya era ekisinde ekiganti enkyukakyuka yeetaagisa mu ggwanga tutunuulidde embeera y'ekirwadde kya COVID-19 gye tulimu. Honorable nze omu ku bantu ku ssaawa oba mu ddakiika yennyini olwawulira President Museveni ng'agaana abakulembeze okugaba emmere okugabira abantu emmere omwava mwami zaake gwe twogeddeko mu mbeera kati gy'alimu neŋŋamba nti president awalabikanga ataakyetegereza bulungi abakulembeze baffe bano tulina okubajjamu ekintu kye twetaaga nabo okutuyambako neŋŋamba nti singa yatugayidinga oba yagayidinga bugayidinzi nti mwami Kyagulanyi oba oyagala okutwala emmere ekamwokya yita wano bwoti ne bwoti ate ekyo neŋŋamba nti singa yatugayidinga oba yagayidinga bugayidinzi nti mwami Kyagulanyi oba oyagala okutwala emmere ekamwokya yita wano bwoti ne bwoti ate ekyo nekijja luvannyuma abantu bakubanja emmere mu parliament mwayitamu ssente emiliyoni 2 eza babaka ze bagamba nti nno bagenda kuwa bantu mmere oluvannyuma ate ssente ezo ne ziragirwa ziddeyo gwe omu ku baavaayo obutakkirizganyiza ddala na ssente ezo engeri gye zaayisibwamu era n'engeri gye zajjamu ze nno ne muli neŋŋa nti kale singa yazikutte abantu n'abaga nti nze ssente nzikutte wadde tezaagize naye akaseera ke tulimu tusooke tuli emmere ebyo tunaabiraba oluvannyuma njagala kumanya teekiyo okwongera abantu okukinnyonnyoka ku miliyoni 20 ab'Ekyaddondo
simanyi ngeri ki yonna gy'obakuttemu kubabunya n'abamu baba tannafuna ngeri gy'obateekerateekeramu ng'emiliyoni 2 wazizzaayo. Okusooka Evans oyogedde ku President Museveni zinyi simanyi oba akaddiye bukaddi wajja sitategera byakola wangi ngambye simanyi oba Museveni akaddiye bukaddi oba takyategera butegeezi byakola. Nze ndowooza abamuwabula be bamuwabula obubinze bw'enkitwala nga Walusimbi kubanga alina abawabuzi bwe. Bw'atyo bw'abadde ng'agamba nti ng'era buli kikyamu kyakola abaako gwanenya ne bwakola ekikyamu tabulwayo wanenya naye badikiteta bwe batyo babeerayo n'abantu bebayisanga ekyuma ekitoola omuliro buli kikyamu ekikolebwa yo gwabanenya era n'abakyusa n'obakyusa naye n'omuntu yabadde abakulembera okumala emyaka 35 so abo bonna bazze ng'agoba n'aleeta omulala naye n'amukozesa ebikyamu n'amugoba oba oli awo yabadde abakozesa ebikyamu naye yo ng'ovuddeyo twakanya era twagamba president nti ulira abantu enjala baluma fe titugamba mbu tunoonya mannya kugaba mmere wabula abantu baffe bafa tujja batangira ekirwadde kya covid ate bafe enjala mu nyumba wakiri government etekewo ze bayita SOPs oba standard operating procedures nti wanagaba emmere kola booti yambala booti ita mutendera booti twandi kigendeddeko naye kubanga Museveni tayagala kulaba muntu yenna yenna ayagalwa tayagala kulaba muntu yenna yenna akola kyamu yagufuula musango n'agamba nti gwe banaakwata agaba emmere bajja mugulako musango gwa attempted murder kyekyakubya honorable zaako okujula omutta simanyi yebi kibe kigenda maaso mu bwongo bwe naye ne kitange bwe yaweerera ku myaka 75 era yali nga maze okuzepa mu lulimi lwa ghetto so ekyo kankikomyawo kakati tuze ebbanga lyonna nga tuyita mu bantu ze sina sente sikyakola ebivulu babigala n'omusaala gwe bansasula ku parliament oba olya gwe gutubeezaawo nze n'abantu abatono ate nagwo ne kugwawo naye manyi nti Katonda yatuteekamu ekyobugagga ekyokuconnectinga n'abantu era tulina obusobozi obw'influence ng'abantu okola ebintu obulyawo naffe bye tutandisobodde kukola kikulaga nti bwe tukunga abantu ne tubagamba naye tusonde ssente tudduukirire bannaffe tuziweza mangu olunaku lwajjo twayise mu bantu ne tukuŋŋaanya miliyoni 13 n'ekitundu ze twasindise ekaseese zidduukirire bannaffe bannayuganda bannaffe abafunye obuzibu bw'amataba so sinze ng'omuntu wabula bannayuganda abali eyo abazze nga batudduukirira mu ssente empitirivu essuuka ne miliyoni 2 kakati mu parliament gye ntuula ababaka baleeta ekiteeso ekyokwegabira miliyoni 2 nze nno sakkiriziganya nakyo era ne mbagamba nti eyo yali nguzi bangi ne banyiiga bangi ne bampakanya naye njagala okubulira Museveni buli wabadde nga ayagala okuyisaawo ekintu miliyoni 10 oba 15 okukyusa ekomo ku myaka baba wenguzi ya miliyoni 5 amina okukyusa ekomo ku bisanja okukyusa ekomo ku myaka baatuwa Fena enguzi ya miliyoni 29 era abamu ku ffe ne tuzizaayo ne tugamba eyo nguzi tugiganye kati ku mulundi guno okuyisa ssente ziri mu buwumbi n'obuwumbi ng'ate n'ekitundu ekisingako obunene kya security naye ate si just security nga bagamba zise classified budget ye budget eyino ze sente zino okukozesebwa mu kyama ne zitabuulirizibwako temulina zibuulirwako mu mbeera eno kuba akafaananyi okutte biliyoni 4 n'omusobi omanyi biliyoni 4 ziba miliyoni 4,000 owulidde ziba miliyoni 4,000 kati kukwata miliyoni 4,000 ozezibike nkuyita kuzezibika kuba bw'ogamba nti sente zino temulina zibuulirizaako tujja zikozesa mu kyama kuba kuzezibika naye weewunye nti ababaka tebakiwakanya abasinga kubanga waaliwo ekyoja mu miro ekya miliyoni 2 ezo ezize nagaana ne bangamba kati gwe tugenda kutwala mu kakiiko akakwasa empisa nkyalindiridde kubanga ekigambo kyange sikizaayo eyali nguzi kyabuswavu nnyo erifa ababaka ba parliament abagamba tukiikirira abantu tukiikirira just birowoozo by'abantu tukiikirira n'embeera z'abantu abantu baba bali mu kunyigirizibwa ffe tulina okuboogerera
nate kati ffe bwe tudde eri ne tusiba amatayi ne tutandika gabana sente ng'abantu baffe banyigirizibwa ndaba kiba kikyamu. So zi sente twazikaana si lwakuba nti siina manya abantu b'Ekyaddondo baali mu kunyigirizibwa naye kati gwe ŋŋamba otya nti nkuwadde miliyoni 2 genda ogulire ab'omu constituency y'emmere ate nga gwe kennyini nga president we akulira ekibiina kyammwe ate yagambye gwenda baagulidde omuntu emmere nja musiba muguleko omusango gwagezaako kutta abantu. Omuntu yenna alina obwongo mutwe abeera alina okulaba nti ebadde enguzi batufera ng'era bwe kyali mu kukyusa constitution otuwadde miliyoni 29 ogambye mugende mwebuze ku bantu ate abantu betulina okwebuzaako taddeyo poliisi n'amagye nti siraba wano mubaka z'okwebuza ku bantu era ababaka ne mubakuba emiggo. So bannayuganda tubabalimu amagezi. So mulimu gwange kukuba tooki mu ebyo bikyamu biraga abantu nabo babirabe era omukisa gwe tuyina nti abannayuganda kati bakyali beebafu bazenga babiraba. Kale nno y'ensonga lwaki nagaana enguzi n'enjala ne bwe betuluma tusobola okweyiya tusobola okusonda sente nga tuyita mu bannayuganda naye ate ne tutakozesebwa kulya nguzi ne tutakozesebwa kubba sente za muli wa musolo. Kyekyo ekirowoozo kyange. Oyogera otya ku babaka banno abaavaayo bo ne baga nti zino sente tugenda kuzitwala ate nga abamu abali ku ludda oluvuganya abalala bali mu kibiina ky'NRM abatakkiriziganya nayo nga baga nti nze newe kuba kunnyongera ndala bazinnyongere ngende ngulira abantu emmere 29 naguzira 5 n'enzizira zino zo mu mbeera gye tulimu ey'okulya ey'abantu okujja okunkonkonanga buli kaseera kangende ngulemu ku mmere banaazisala ku musaala oba kooti enempolereza eyo okyogerako kyekyo nga tufundikira ekitundu kino ekisooka. Well, okusookera ddambawo ekitiibwa abaka bannange. Kuno okusalawo kwange nganze kwali moro kwali kwa buntu era kuno okusalawo tekulina kuba kwa buwaze buli omu agina kinoonya mu mutima gwe n'agamba ye morality egamba ki. Abo abagamba zirina zigaana ne zine zigaana kazikirize kiringa kuba muka musajja n'ogamba owa boda yankwana n'eŋŋaana owa baasi n'akwana n'eŋŋaana kati n'owa benzi muleke. So kiba kikyamu ekikyamu kiba kikyamu oba kizze kati oba kizze nkya oba kizze luli. So nze nduuza kyali kikyamu babanga abagamba nti resistance yaabwe kati yapondoose. So wakati mu kuwa ekitibwa babaka bannange ndowooza nti ekyo tekyali kirowoozo kirungi nnyo. And in any case oba oli abamu bambi tebaalaba nti kaali katego. Ako kaali katego kakutufaananyanga bo. Bali ababaka ba NRM tebafaayo Uganda tebakwatako bo bali ku ssente. Kubanga era bwe bamaze okubawa awo wenyini we twawuliridde ana nago galeetera awaana gano ge twawulidde. Well, buli omu yakiwulidde mwakisomye mu mawulire buli omu yakirabye nti ababaka ba NRM abasuuka mu 300 bagenze ne basinkana 317 katikati ne bababalira emiliyoni 8 sente za muwa musolo ne bababalira sente ezo ne basibawa tebibakwatako. Kyekye ngamba bannayuganda nti muli kulwa mmwe. Yesibo. Ku sente era zimu ezo twawulirayo miliyoni 55 ezagenda ku zi district eziweebwa aba RDC 18 eziweebwa era RDC okugula amafuta ne tuwulira 165 eziteekebwa ku district kawo nga yalina okuzirecevinga neza district RSA officer ezo zonna sente naye nganze Walusimbi bukyangamba osuulirangako akaunti ya RDC nti eno yeeyimiridde ekola mirimu gya district akaunti ya RDC eri wakkaawo olowooza lwaki zino bagamba zigenda wa RDC ate nga kaawo waali ebyo byonna nga tufundikira. Njagala oyongera okubinnyonnyolako ku munnayuganda oyo gw'okiikirira kubanga kati oli mukiise wa ggwanga lyonna. Munnayuganda nze mugamba nti baatuwamba abayeekera bajja ne batuwamba ne bawamba ensi yaffe ne bajjamu ebigoye byali biddugala ne bambala amasuuti ne tebaakyusa bongo bwabwe tebaakyusa mitima gyabwe. Ono Museveni alina kigurupu ky'abayeekera era buli woovaayo n'oyogera amazima nga bajjayo feesi yaabwe y'abayeekera. Ensonga lwaki batulugunya buli avaayo ne bamukuba emigo ne bakola ki oyo gwaba maze okupoyesa ng'ate bamuwa ssente. So twawambibwa
togenda kusuubira amateeka kukola wano togenda kusuubira kintu kyonna kolebwa mu butuufu bwakyo. Museveni kyakola akozesa budget ya ggwanga lyaffe okulanga yenywereza mu buyinza. Bano ba yes man benti kati mfunye RDC wali mfunye ki bako bayitamu. Togenda kuyita mu structure ya government ntuufu. Nsonga lwaki ba RDC bangi basenga ne ba minister amanyi okigera abakulembeze bangi abali appointed abatalondeddwa naye Museveni balonze be bafuna budget be bayikola emirimu ejja government abantu abalondeddwa abakulembeze abalondeddwa tebaweebwa kitiibwa. Kikunyonyola lwaki nange mu constituency yange RDC asobola okujja n'agamba gwe MP toyina kuvawo olwaleero. Esi enkola bwe yina okubeera abakulembeze abantu be balonze abali answerable ku bantu be balina okubakolera emirimu. Naye bwe tubanga tukyali mu buwambe buno bwe tulimu tekigenda kubeera bwe kityo kingezaako okunyonnyola bannayuganda bulijjo ebintu Besigye byatunyonnyodde okumala emyaka n'emyaka n'abalala bye bagenda okunnyonnyola. Okay. Ampuliriza omulungi ngenda kuwumulamuuko ate tukomewo n'ekitundu ekyokubiri. Nina Honorable Kyagulanyi mubaka w'abantu aba Kyaddondo East ate nga ye mukulembeze ow'ekisinde ekya People Power. Mutiyo banyabo ne basiba abatuliriza kino kintu emikulu egikoza amawulire gaffe ag'olunaku olw'olwaleero kiwungeredde ng'omwami Kyagulanyi Ssentamu gwe mumanyi obulungi nga Bobiwine nga wangudde akalulu. Kafananyi chira chitanga Bobi wangudde abalwadde bakaba nga tuli masanyu n'okujaguza kuba kafananyi chirira Kyagulanyi ng'alayizibwa mu kisaawe ekkolo n'omuwanda wa Kabaka wanise omukono alayira kuba kafananyi chirira chitanga Bobi ofuga State House etudde kamotayi gwadumira kuba kafananyi chirira chitanga jjajja amazima walayi kigenda bakitanga Uganda etugondera kana woba mugeto beera gali museze bunayira kana akaseera tetumala biseera tuteeke mu ntebe omubanda atuzimbira Uganda teredde ntendenge kuno kulonda kuna muchezo tukanudda masama kambwe zimusanza ategesa okubba akalulu ajayita nyina muzala kuno kulonda aba People Power tukanudda masama kambwe tumulinza ategesa okubba akalulu ajala baddala ekituvaamu kana akaseera tetumala biseera tuteeke mu ntebe omubanda atuzimbira Uganda teredde ntendenge wekitiibwa omutanda kuba akafaananyi kiri bakitanga Bobi afuga nga Uganda ekyuseniri masanyu nakweyagala kuba akafaananyi kiri Kyagulanyi ng'alayizibwa mu kisaawe ekkolo n'omuwanda wa Kabaka wanise omukono alayira kuba akafaananyi kiri bakitanga Bobi ofuga State House etudde kamotayi gwadumira kuba akafaananyi kiri bakitanga jjajja tusiibula kimutima bulungi balekedde Bobi abavubuka ba Kyaddondo East ate nga ye mukulembeze w'ekisinde ekya People Power. Ekitundu ekisoose tutunuulidde embeera gye tuyiseemu yonna naddala mu kiseera kino kye tubaddemu ekyakawuka aka COVID-19 akaleetebwa oba coronavirus nga bwe tumuyita. Bino byonna bigenze okutuukawo ng'ebbugumu litandise. Corona wagenzedde okutandika ng'ebbugumu litandise naddala akaseera kano ak'omwaka 2020 ge tulimu kubanga 2021 watabeerawo kikyuka kyonna mu mbeera gye tulimu bw'eneeba terina kyekyusizza okusinziira ku batunuulizi akalulu abamu tukyasuubira nti akalulu weekali naye ne wekanaabanga keeyongeddeyo ebbugumu lyali litandise naddala mu byobufuzi wano ekisinde kya People Power nga maanyi kati nga mangi naye olw'okuba ekirwadde kino kyajja si mu Uganda wokka mu nsi yonna ebintu ebisinga byonna byakkakkana wansi enkuŋŋaana ezizibwamu abantu abangi ezo ne zikka ne zisibibwa era ne ziwerebwa nga mwe muno mwe muli ez'ebyobufuzi. Njagala kutunuuzaako n'okubuuza Honorable Kyagulanyi embeera eno bo nga bo bannabyabufuzi naddala kati abo abalina
ebisuubi nkiyite ntya ebiruubirirwa ebyokutwala eggwanga maaso mu bifo ebyenjawulo ebayisizza etya era bw'anaamaliriza anambuulira kiki ekiddako singa embeera eno tugimaliriza nga tugivuddemu bulungi. Ekyokubiri, amakya ga leero waliwo amawulire agafulumye era nago ngenda kugamubuuza nga bagamba mbu nkyogera mbu ye anaagamba nti oba naye n'akigamba mbu kitegeeza nti ajja kukikkiriza oba okukigaana nti bateekwa okuba mwami Kyagulanyi basinkanye ne mwami Besigye ne babaako bye boogera balaba oba bakwatagana oba wabaawo engeri endala gye batunuulira singa embeera eno tuba tugiyiseemu kubanga ne mwami Besigye gyali akasangatiwe atudde. Honorable, embeera eno nga bannabyabufuzi ebbugumu eryali lisituse enkuŋŋaana ne ziyimirira okusisinkana abantu ne bayimirira embeera eno nga mwe bannabyabufuzi naddala ekisinde ekya people power sijja kugamba nti nno nnungi naye nina okubuuza ebayisizza etya naddala mu biruubirirwa byammwe mu maaso. Okusooka Evans njagala abantu bakimanye nti kino ekirwadde si kyekyayimiriza enkuŋŋaana zaffe. Kino ekirwadde kyagenda okujja nga Museveni ng'akozesa poliisi n'ebitongole bino ebikuumaddembe agenze maaso n'okumenya amateeka nga tutangira okusisinkana n'okozesa eddembe lyaffe erituweebwa ssemateeka okusisinkana n'okubaganya ebirowoozo kubigenda maaso mu ggwanga lyaffe. So n'okujjukiza show zange zaali zawerebwa nga ngezaako okukola consultation meetings nga zalemesebwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So ekyo tekitandise kati mu COVID, ekyo yebadde enkola ya Museveni era nga ffe twatandika dde okusala amagezi okusinkana abantu baffe bwe tuli bavubuka bwe tuli babanda bwe tuli babuufu ate okusinga bali abazeeyi ffe nga tulina tekinologi bwe tumukozesa okusinkana era tubadde nga tusinkana era tusinkana afe tusinkana tugenda mu maaso kinawadde emirimu gyaffe gigenda mu maaso kinawadda. Ekyo ng'okivuddeko simanyi lwaki weefuulanga gwe kikanze nnyo okulaba nti tusinkana Dr. Besigye. Buli omu akimanyi nti nze ne Dr. Besigye ne bakulembeze bannaffe abalala tuli mu pulaani ya kujjako Museveni. Pulaani kujjako Museveni mu buli mbeera yonna era buli bwe tuba tusinkanye tuba tetusinkanye kutegeka mbaga tuba tetusinkanye kutegeka mpate tuba tusinkanye kupulaninga Museveni tumuggyeko tutya mu mangu n'embiro. So buli omu akimanye tugwe mulama gwe tuliko tetuguvangako ebiseera ebimu tuyinza obutakwatagana mu bukodyo ki bwe tukozesa tugenda kukola tutya naye ng'omulamwa gwakuggyako Museveni ate nga tugenda kituukiriza ekyo tulayirira bannayuganda. Of course kikulu nnyo okwatagana era njagala kukozesa omukisa guno okumwebaza n'okwebaza abakulembeze bannaffe bonna abagenze mu maaso n'okuteeka ebyabwe ebiruubirirwa byabwe ng'abantu ebbali ne tuba n'ekiruubirirwa ffenna ekimu ekyokununula eggwanga lyaffe nga tulijja mu mikono gy'abaana abayeekera abaatuwamba abaatufuula abaddu ababbye eggwanga lyaffe okulyogoloza. So gwe mulama gwe tuliko tetujja kunyonyola byenda bya meeting yaffe naye nga manya nti tuli ku kosi yakujjako nakyemalira. Ampuliriza omulungi awo kiri nti mumbu kivuddeyo akikubuulidde era ambuuziza lwaki neekanga kyekangibwa kubanga era nga bwakugambye nti babaddemu oluusi obukodyo obumu ne batakkiriziganya ekyo wenyinza okubanga bwe mbadde nkitwala naye nga basisinkanye. Njagala kumanya oŋŋambyeko nti nno ne bw'otaba tombuulidde bwa munda nnyo oŋŋambyeko nti ebintu bitambula ekyogamba nti nno kino tekibasirisizza kuba oŋŋambye nkola yababanda nkola yababyofu kati abantu abali eyo bo bamanye nti eno ekintu kigenda mu maaso ekya people power temutudde. Abantu abali eyo mumanye nti tugenda mu maaso ate n'abatulaba eyo batulaba n'abatulaba eyo batulaba lwakuba tetwemulisa nnyo naye nga waakawaali era nga wetugamba tuli bantu bakwemulisa ino naye nga waakawaali. Nawuliddeko kooti eyinza okuba si kuyinza kooti yagambye ebintu bye baabisazaamu mu bukyamu
kiki ogikiririzaamu okkiriza ebinaavaayo buli kimu kyonna ku nsonga ya bizinensi yo eyo ngiyita bizinensi ya bizinensi yo gye wali watandika edda gye wasomerera nga tonnaba kuvaayo kututumuka mu byabufuzi. Evans ekyo si kipya muganda wange. Koti yakoze si kipya. Parliament gentulamu ndi mbaka wa parliament. Parliament yasalawo neeragira poliisi n'ebikontongole ebikuumaddembe okulekera okumenya amateeka okuntangira okukola omulimu gwange n'okuntangira okweyagalira mu nsi yange ogenda mu ekereziya okusaba n'okola ebintu byonna byonna. Parliament neeragira poliisi n'ebikontongole ebirala n'ebikuumaddembe balekera okumenya amateeka. Poliisi yabazimbula. Era poliisi yagenda maaso n'okulemesa emirimu gyange. Parliament ne bagizimbula. Sigwe gusoze nga kooti eragira poliisi n'amagye okola ekintu. Era yes, kooti yaziyongedde netegeeza poliisi nti bekikola mu bukyamu okunemesa okukola show zange n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Neera mmanyi nga bwe nze mbagamba nti tuli mu buwambe. Wano tewali nfuga y'amateeka. Ekkooti ne parliament n'ebitongole byonna byonna tebiina maanyi. Obuyinza omuntu omwe yabuwamba bamuyita Museveni okujjako nga tumaze okujjako oyo namukadde nakyemalira tewali Uganda kyegenda kweyagaliramu. Ekyo nze nga nkibagamba buli munnayuganda alina okiteeka mu bwongo bwe. Ne bw'obeera minisita, ne bw'obeera ssaabalamuzi, ne bw'obeera MP, ne bw'obeera ani, amateeka agakuwa eddembe lyo, amateeka agakuwa obuyinza, naye bano bamukwata mundu abakulemberwa Museveni tebawa amateeka kitiibwa. So okujjako nga tumaze okujjako Museveni ne tukomyawo enfuga ey'amateeka munnayuganda wasobola okugamba nti nja kukozesa obwongo bwange bukole ekyo. Naye kati bakozesa bwongo muzenga mulaba aba LDU ne bakuba abakazi ne bakuba abasawo nga bagenda okujjanjaba abantu baffe. Olabika ekibakolebwa Museveni najja n'afera abantu ne yeefula mutamanyi kigenda mu maaso. Wali owuliddeko gwe bakutte ne bamusimba mu mbuga z'amateeka. Ndowooza tulindirira COVID yaggwe. Ne batugumbula abantu. Abakumi be bennyini be bakuba Yasini Kawuma amasasi. Abapoliisi abamanyi byali ne ku kamera bagana buganyi biraga. Ne batomera omwana muwala Rita nabo Kenya. Ne bamuyisako emmotoka ne bamutta twamuziika. Ku kamera nga babifiriminga ne bakuba Dani Kyeyune. Esasi ne bamutta. N'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kwegamba si kipya. Si kipya. Naye ebyo byonna byonna biyambe bannayuganda okumanya bwe tuli na kiki tulina okukola okwejja mu mbeera eno. Amateeka ennaku kati ndowooza tuyingidde mu Lwokusatu oba oliawo Olwokuna mu nnaku zino 14 ezayisibwa ezayongerwamu. Waliwo ebiragiro ebipya ebyazze. Simanyi bw'okitunuulidde. Naddala eky'ensonga y'okubikka emimwa, ennyindo oba n'amaaso oba oliawo bumasiki obukookolo nze kankayite kakookolo. President yavuddeyo n'abanga ataategeerekese bulungi naye oluvannyuma n'akomawo era n'agamba waliwo kampuni eyaweereddwa omukisa oba omulimu guno. Nalabye ne minisita mukyala Anite ng'avaayo abaga muteekeyo okusaba kwammwe mutuwe mu nnaku 7 tujja kuba tulonza abagenda okutusupplyinga masks zino. Njagala otunuulire directives zino oba ebiragiro bino oba ebigambibwa. Olowooza masiki zino buli muntu anaafuna masiki eno? Be baguddewo entambula eza taxi ne byowulira mu kibuga Kampala ebikayanirwamu paka zigenda kulongoosebwa, boda tezijja kudda mu kibuga, taxi nazo zirina gye zijja okukoma. Ebintu ebyo ebiyingiddewo kati nga tuli mu kaseera kano aka COVID. Obyogerako ki Honorable? Okusookera ddala nagambye nti oli muntu mulungi kyensonga lwaki buli kimwogezaako kirungi ya n'ekibi. Mbuuza kibuuzo Honorable. Ogambye President yategeerekese. Naye yakomyewo n'ategeerekeka. Mu Luzungu ogamba yabadde confusing. Neze ndowooza teyabadde only confusing wabula yabadde confused. Omukulembeeze w'eggwanga ozenga omugoberera ng'ajja okwogerera eggwanga te n'atandika okukozebwa gundi kino twakikoze tutya ne babanga abataala abaze kuteesezaawo azze kubuulira ggwanga nsonyiwamu byetusuubira nti babiteesezaamu dda ne babikubaganyako ebirowoozo ne balondawo ekisinga okukolera eggwanga lyattu. Na ku mulundi guno okufaanana nga bulijjo ajja nga tali ready naye nze musaasira omuntu
atukulembera bwe muba muganya okutunulira emyaka gye n'otunulira ne jjajjaawo oba kitaawo oba muzaddewo eyali myaka egyo ne be yali akola nammwe muba n'obuzibu nga bannayuganda. Omuntu alina abawabuzi kitange bwe yali mu myaka egyo nga ffe abaana ffe tukola ebintu nga tumusaasira wakati mu kumwagala ennyo. Kati abantu abakyawuliza President Museveni mulabika mwe mulina obuzibu kubanga one twayise sente z'emmere netuziteekawo. Emmere yalina okugabwa mu bantu miliyoni 1.5 mu district 2 oba 2.5 emaze emyezi 2.5 nga tennababona. Lwaki olowooza ti masiki zinaabona abantu abasukka mu miliyoni 44 mu nnaku 14? N'olw'ensonga eyo temumuwuliriza mu nsonga eyo. Oli muzeeyi akooye z'amagezi gembawa nga mukwano gwammwe nga muntu wa bulijjo munnammwe ate nga mukulembeze wammwe. Buli asobola okuyiiya masiki agiyiye byebereremu. Bangi bazitunga mu bitengi era mbawagira abalala abasawo abakugu baze batuwa amagezi ne minisita yennyini nti ne bw'oba osaze socks ne bw'oba ofunye ki-t-shirt kasita osobola okubikka ku mumwa ne ku nnyindo oba kubanga abasawo batugamba nti bwe twogera buno obulusi obutono obumansuka ebiseera ebisinga tebulabika nakulabika buyinza okugwa kama oba ku nnyindo oba mu maaso bwe buleeta obulwadde. So kati mwe musala amagezi mweberere mwekolere masiki zammwe ate nga mukisobola. Ffe nga aba people power twasobodde okolayo masiki ze tusobodde ate tugenda mu maaso n'okola ze tusobodde nga tuziwa abantu. Bannaffe bangi nnyo betutatuukako tuze tubagamba muzikole. Of course bangi nnyo yaffe ya people power eri fashionable kuba yakabi ate eriko n'akabonero kaffe ate myufu. So abo basobola ozikola ne bazitunda kasita mutaseera abantu n'ogimuguza nusu 10 oba 15 oba 20 mukole kye musobola kuba n'abanaku baba bafunye omulimu ate baba batasobolamu. Buli omu asala amagezi okulaba nga yeekolera masiki eza Museveni bwe zinaabazize kyesisuubira tujja kwebaza Katonda naye nga nze mmanyi nti buli omu alina okwebereramu buli omu neyeekolera masiki yiye. Ate nnyina n'endowooza nti oba oli awo agezaako okulemesa masiki zino endala kuba alaba ate tuba tukikuba omusinga oluvannyuma lw'okulemesa abantu okwambala obukofira bwaffe obwa people power. Masiki emyufu just eba ekikola ate naddala ng'eriko akabonero ka people power eba ekolera ddala oba onyumye ate ng'olwanyisa n'obulwadde. Kale nze bawa amagezi nti mugende maaso n'enkola eyo kuba mwe temuli bazeeyi mwe muli babuufu. Okay. Ampuliriza omulungi eddakiika nsigazaayo ntono. Honorable, gye tugenda ekirwadde kino kitukosezza nnyo naddala mu byenfuna. Dakiika tusigazza nga 5 zokka mu byenfuna. Era tusuubira ebyenfuna bingi bigenda kubanga bisse. Abantu abamu bagenda kugoba ku mirimu okuwummula, amakampuni gayinza okuyimiriza, agamu gaatandika dda ne mu nsi ezimu. Naye wano tulina ekittavu kyaffe bannayuganda gye batereka ku ssente abalina amakubo ag'okutereka mu ssente naddala NSSF. Speaker yavaayo n'agamba ensonga eno eyogerweko naye njagala kumanya ensonga eyo girowoozaako ki. Bannayuganda n'ababaka banne abamu balabikanga ensonga eno era naye abagitwalanga ey'olubalaato. Abamu kwe baavudde ne bagamba oba oli awo ne miliyoni zino ezimu ezayongeddwayo 4 wadde babadde baga nti ezimu babadde babanja mukulu kuba nti nno balina kye baayisaawo. Abamu bwe bagamba. Njagala katono nnyo mu ddakiika ezisigaddeyo entono ku nsonga ya NSSF. Nkimanyi bulungi kitandise okwogerebwako mu paalamenti gwe ng'omubaka. Kati olaba Evans NSSF kitegeeza National Social Security Fund. Esente z'abannansi ezina okweyambisibwa mu kaseera ak'akazigizigi. Akaseera ako mu mbeera ya bulijjo tukasuubira nti Evans akaseera ako jakatukamu ng'okaddiya amaanyi gakukeeye tokyakola bakugyeko ku mulimu. Naye nga akasente ako kabadde kakuterekerwa nga kava ku musaala gwo tebakakuwa buwi ezo sente zo jasi bazikuterekera buterekezi nga balina ozikuwa ng'otuuse mu bwetaavu. Kino ekyatuseewo tekibangawo ensi bukyanga ebaawo.
So ebizibu byetwasubira okubeera nabyo mu myaka 5-6-7 kati abantu bibali mu bifesinga kati ate nga sente zaabwe weziri sente zo bazikolera ki kubayamba mu kaseera nga kano abantu babawe sente zaabwe terugambe nti bazibawe bizonna kale babaweeke omutemwa okusobola bayamba kuba sente zo bazikola si kubaziika wabula kubataasa nga bazeetaaze okuleka nga mugamba nti sente z'abantu teziriiwo nga bwe bibadde nga muzikwata ne muzijja ne muzikozesa nga bwe mwagala ne mwe muba temwazikozesa abantu mubawe sente zaabwe zibayambe mu mbeera eno bali waka mubagalidde waka tebakola mubawe sente zaabwe kuba sente zaabwe nga tumaliriza obubaka eri bannayuganda n'ab'ekibiina ekisinde ekyokulembera ekya People Power n'abantu b'ekyaddondo. Abantu b'ekyaddondo simanyi bwe nyiza beebaza okumpa obwesige nembeera nga mbakiikirira mu parliament era kansuubire ebirowoozo byammwe bituusa ate si mwekka kubeera era nabagamba ne mu campaign timusindika Kyaddondo to the country. Kansuubire ngenda maaso n'okukiikirira ebirowoozo byammwe bulungi nnyo. Embeera eno nzibu nnyo naye tujja giyitamu tetussa mukono etuyisiza bubi naye lazima eyongedde n'etuyigiriza abantu abatufuga batulowoozaako ki era batulaba batya at least Fena katukimanyi nti tuli ku lwaffe ensonga lwaki tulina okujjako omusajja ono Museveni ne bayeekera banne tusobole okudda mu ggwanga lyaffe nga tuweebwa ekitiibwa eri bannayuganda akaseera kazibu naye temuggwamu maanyi munywere enywera yerima mukisa gwe tulina ti bino byonna n'abaali beefula nti tebibakwatako kati bategedde nti bulijjo tetuli mu byabufuzi bulijjo tugamba abantu nga bagamba yeenoonyeza byabwe ndowooza kati mukakasa tetunoonya byaffe wabula twagala ensi ennungi ensi eyamba buli omu buli munnayuganda nga yenkana ne munne mwabirabye obusosozi obuliwo mulabye bannayuganda abaava wano ne bagenda mu mawanga nga China gye tulina zi embassy gye tulina biki byonna naye munnayuganda n'atuuka okusosolebwa olwalangi ye n'ayisibwa ng'ekisolo ekyokuttale n'agobwa mu nnyumba n'agobwa mu malwaliro na buli wamu wonna wonna. Nze n'emikwano gyange okuva eyo mu Amerika twapangisa ennyonyi ezisukka mu 2 okusobola okujjayo bannayuganda. Gavumenti ya Uganda tetwagisaba yadde n'ennusu 10 okutuyamba wabula twagisaba ekkirize bukkiriza bannayuganda balandinge ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bayingire mu kalantini tujja basasuli obwetaavu bonna naye badde waabo obwe kubanga mu mwaka guno 2020 kibi nnyo okulaba muddugavu munno nga bamugobesa lweyo kubanga muddugavu. Kyannaku nti Prime Minister bwe twamuwandikira yagaana okunziramu bwe twayimusa ensonga eyo mu parliament oyo minisita n'ayimuka n'agamba no Uganda teyeetaaga buyambi bwonna ne guno gwaka bannayuganda tebanavaayo eyo kubanga gavumenti yagamba bagalawo airport. Ekyennaku nti ate bantu abaabwe ne zifamire zaabwe wamulabye ono omusajja gwe bayita Kavuya ne famire ye yo minisita yamuguliddewo airport ayingire. Kwegamba kiruma nnyo okulaba nti bannayuganda n'ab'omugaso mu ggwanga tebaweebwa kitiibwa. Bwakirabye muto wange Eddie Kenzo yasiranira Ivory Coast newankubadde ffe tulina emikwano esobola omusindikira ennyonyi tya Kenzo kabakomyewo waka tukuteke mu karantini bamugana okuyingira era nabadde njogera ne Kenzo ne mugamba munnange bana basajja ndowooza obalaba tebakubalaamu kabuntu n'omulundi n'ogumu. So bannayuganda tuli ku bwaffe maliriza nga mbeebaza olw'okumanya omulamwa naye nga mbagamba mwebereremu mwenna kubanga bwe munaalerengayo ne mutabaako kye mukola simanyi gye tunaabeera. Mwebale nnyo mwebalidda mbatumiddeko ab'ekyaddondo mbatumiddeko ab'ekamooca mbatumiddeko ne bakulembeze bannange mwenna abetukakalabya emirimu maliza nga mbagamba nti People Power our power lazima olutalo nga luwedde tujja kwambala engule tuyagalire mu Uganda empya. Ampuliriza omulungi abadde Honorable Kyagulanyi musule bulungi. Abawala tukomba maboksi museze bunaira mubasajja bakamu
batukabasanyanga kotaddo tutulugunya n'abamu ebiyumba babiddukamu baddukira kwembase tezibayambye n'oluusi bafiiriddeyo n'emirambo tegiziddwa kuba akafaananyi ki bakitanga Bobya wangudde ababadde bakaba nga tuli masanyu n'okujaguza kuba akafaananyi kiri bakita Kyagulanyi ng'alayizibwa mugisaawo ekkola n'omwana wa Kabaka awanise omukono alayira kuba akafaananyi kiri bakitanga Bobya ofuga taseti hawuse tudde kamutayi gwadumira kuba akafaananyi kiri bakitanga jjajja tusiibula kimutima mulungi balekedde Bobya abavubuka mwefuge Abannayuganda tufuusa bagwira mu nsi eyaffe abanansi omuntu wawansi talina kakeeya ababbi b'ettaka tebatukoze bakozesa maanyi tebawabirwa mwana Adamu akoze atya Matilda Powers kijja kuggwa pipapa management Katonda webale okutuwa Bobiwine Katonda webale okutuwa Bobiwine yo mubuma tanyiga bakola Bobiwine asinga Katonda webale okutuwa Bobiwine betulinze tumulira kalulu Bobi Kyagulanyi Katonda webale okutuwa Bobiwine yagala otunule ng'omuwulire kikyolengera mubire abalindawo balizitengero abo basali abadduka embiro betubalinze mu kapinkano yagala tuyinde abalimi ne bakanaabe bakikala ne bamuzibe abasumbe ne bazimbe andi yagala tuyimbe abalimi ne bakanaabe bakikala ne bamuzibe abasumbe ne gazimbe wano mu Kampala ne mukyalo buli wamu mukyalo nesite tasobera ddala Mukama Katonda webale okutuwa Bobiwine Mukama Katonda webale okutuwa Bobiwine yo mubuma tanyiga bakola Bobiwine asinga Mukama Katonda webale okutuwa Bobiwine betulinze tumulira kalulu Bobi Kyagulanyi Mukama Katonda webale afemena enjagalo wagira okumize people power yegwera enze ogera byaddala bangi bafa njala naawe laba ojajinge okuba okuyamba gufuuse musango wali anajuna munne saakakugamba emigo gyamukubwa lwakufayo ayambe kati njagala tuyimbe abalimi ne bakanaabe bakikala ne bamuzibe basumbe ne gazibe okusiba kwasabe sabasaba Katonda yaleta enkuba